Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njegadde mbawe ku ddagala lino naddala ng'olina omwana ng'omwana wo ekyamazima ng'omwana oyo yeerabiralabira njegadde nkuwe ku ddagala eryo ligenda kuba limuyamba oyo omwana yeerabiralabira limuyambeko n'okumanya ebyo babeera bamusomesezza abeere nga tajja byerabira. N'abo abaana bamutera okutuma ne beerabira by'obeera omutumye ku dduuka njagadde obeere ng'okozesa ku ddagala eryo. Ekyo kiyitibwa ekifumufumu. Funa ebikola by'ekifumufumu bulungi nnyo, ofune oluwawu funako ebikola 2, ofune n'olumanyo. Olumanyo lwofuna obukola obuwererako ddala obwo obutititi bumenya n'obuteeka mu seffuliya. Ekifumufumu funa ebikoola nga biwerako. Oluwawu funako ebikoola 2 bimala nabyo biteekemu. Esooka olitereeze bulungi nnyo, omala odditereeza olyozeeko bulungi, bw'omala liteeke mu kaseffuliya nga bw'ogenda okulaba. Njegadde mbalageko awo engeri gy'olina oddifumbamu. Oteeka mu kaseffuliya n'otokosaako n'obeera ng'omwana oyo omuwa n'abeera ng'anywako. Eddagala eryo ligenda kuba limuyambira ddala bulungi nnyo okubeera ng'akwata by'asoma, ekirala nga teyeerabiralabira. Eddagala eryo ddungi nnyo mu kubeera ng'ajja kumanya ebyo bye babeera bamusomesezza abeere ng'asobola obbiyingiza mu bwongo bwe abeere ng'ajja kubijjukira. Kati bw'omala okuteekamu amazzi bulungi nga bw'olabye beera ng'oliteeka ku kyoto, nze ntadde kukuuka ku masigiri oba omuliro obeere ng'oliteekako. Liteekeko libeere nga litokota mukko. Bwe limala okutokota bulungi nga bw'olaba litokose beera ng'oliggyako liteekeko wansi libe ng'eriwolaawola mukko. Bwe limala okuwola mukko nkusaba ofune akakopo bulungi nnyo, funa akakopo ofune n'akasengejja obeere ng'osengejja eddagala eryo kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Beera ng'olisengejja omala oddisengejja bulungi omwana oyo limuwe ng'omaze oddisengejja. Omwana gw'olina okuwa eddagala lino alina okubeera ng'omwana oyo awezezza emyaka 5 okudda waggulu. Kwata ejjiiko eno ennene esenenva, sena ejjiiko ezo 2 ezisenenva z'oba oteeka mu kikopo, ejjiiko 2 ozimuwe ku makya ng'amaze okunywa caayi n'ekawungeezi ng'agenda kwebaka era omuwa ejjiiko ezo 2 zijja kuba zimumala abeere ng'anywako kitonotono lijja kuba limuyambira ddala bulungi nnyo. Kati abaana abo naddala eddagala lino kirungi nnyo muliwa abaana naddala awo nga banaatera okuddamu okusoma. Wiiki eyo ebeera esembayo eyo mufube okulaba nga wiiki eyo esembayo abaana baddemu. Abaana abo abato mugezeeko okulaba nga mubateekateeka nga tebannadda ku ssomero. Mu wiiki eyo osobola okufunamu ennaku 3 n'omanya nti buli kannaku ngenda kubeera nga mmuwaako ejjiiko 2 ezo ennene ezisenenva, omuweko ku makya ejjiiko 2 n'ekawungeezi ng'agenda kwebaka ejjiiko 2. Omanye nti ngenda kikolera ennaku 3 mu eyo wiiki esembayo. Kigenda kubeera ddala kirungi, omwana oyo kijja muyamba okubeera nga tajja kwerabira by'asoma. Kwegamba n'ekirala agenda kubeera ng'amanya ebyo by'asoma ng'asobola obbiyingiza bulungi mu bwongo. Mukitegedde nga teyeerabira nga bamuwa waaka yalina okujjukiza nti mami waaka wange sinnaba mukola, daddi waaka wange gwe bampadde sinnaba mukola. N'olwekyo abaana abo mugezeeko okulaba nga mubawa ku ddagala eryo ligenda bayamba okubeera nga tebeerabiralabira ng'omwana yalina okujjukiza ekyo kye bamuwadde ku ssomero, so si gwe kumala kumubuuza nti leero tebaakuwaddeyo waaka ng'omwana yalina okugamba nti mami daddi bampadde waaka w'okukola. Eryo ly'abaana si ly'abakulu, nedda ly'abaana. Mwe ly'abakulu mwabeerabiralabira mweri eddagala mweyongeramu ebikola ebirala ebiwererako ddala. Eryo nja kuba ndibateerayo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.